Yes, Kampala TV 256 gwena muganda nga kyekumidde Kampala TV 256 nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi guno ogw'omusanvu. Ojja kujjukira nti olunaku olwaleero bannayuganda naddala abakkiririza mu nkyukakyuka oba abo abavumirira obuli bw'enguzi naddala mu ggwanga Uganda bavaayo ne bategeeza ng'olunaku olwaleero bwe bagenda okutegeka okwekalakaasa kwe batuumye March to the Parliament, ng'okwekalakaasa kuno bo baakiteekawo nti kugenda kubeera kwa mirembe myereere era nga bw'oyita mu kibuga Kampala kyonna kijjudde ab'ebyokwerinda ng'embeera tetambula nga bulijjo bw'etambula. Naye gwena akyali Kampala TV 256 amawulire genkuleetedde munnakatemba amanyiddwa nga Obed Lubega ono nno nga ye Rain bw'oba obagoberera nnyo beebiyita Rain ne Maulana nga bazannya komedi waabwe. Olunaku olwaleero akimiddwa mu maka ge enkya ya leero n'atwalibwa ku poliisi wali ku CPS. Ono nno ensonga poliisi zeegamba ezimukwasizza abadde ali mu mbeera ey'okukumaakuma omuliro naddala mu bavubuka abo abavubuka abeeteekateeka okwekalakaasa. Ojja kujjukira nti Rain azenga akola komedi we ng'avaayo naddala ewabeerawo ensonga etatambula bulungi mu ggwanga n'avaayo n'agiteeka mu mbeera y'obwakazanyiikirizi abantu abasinga okusobola okuba nga embeera eyo bagigoberera era nga twamulabyeko emabega awo ng'agezaako era okuvumirira obuli bw'enguzi naddala ng'era ayita mu komedi we. So olunaku olwaleero poliisi y'eggwanga Uganda emukimye wali mu maka ge n'atwalibwa ali ku CPS ng'ono nno omusango ogumukimizza bategeezezza nti ali mu mbeera ekumaakuma abavubuka okweyiwa ku nguudo nga batambula ogenda ali ku Parliament y'eggwanga Uganda. Ojja kujjukira nti olunaku lw'eggulo poliisi eriko bannabyabufuzi ab'enjawulo omwabadde Francis Zaake omwabadde Charles Tebandeke oyo naye wa sides eri e Kayunga baakwatiddwa ku bigambibwa okubanga baabadde bagezaako okufoosinga oba okukozesa amaanyi okuyingira ofiisi z'ekibiina kya National Unity Platform ate nga poliisi n'amagye baadde bategeezezza nga watali muntu yenna akkirizibwa kuyingira ofiisi zino. So bano olwakwatiddwa n'olunaku olwaleero olunaku lukedde nga ab'ebyokwerinda bajjudde mu buli kanyumiro era nga bw'otuuka ku nguudo ezimu ezigenda ku Parliament y'eggwanga Uganda enguudo zino tezikkirizibwa kubeera nga omala gazisaalimbirako ng'omuntu yenna ayitako olina okulaga ebikwogerako ne basobola okuba nga ab'ebyokwerinda bakkiriza okutambula okuyita ku nguudo zino n'okugenda wajjolaga. Naye nga ye munnakatemba Rain amanyiddwa nga Obed Lubega ono ye essaawa eno akuumibwa ku poliisi bamukimye mu maka ge nga bategeezezza nti agezaako okukunga abavubuka okuvaayo okweyiwa ku nguudo n'okuvumirira enguzi nga bwe baadde bateekateeka ne sipiika wa Parliament y'eggwanga Uganda okumusaba okuwummula. So gega amawulire agavaayo embeera yonna nga bw'ekyatambula mu kibuga Kampala. Gwe wenna wekuumire bwekuumizi wano ku Kampala TV 256 buli kimu ekigenda mu maaso gwe muganda wange ogenda kubeera nga okitegeerera ddala bulungi era kankwagaliza olunaku olulungi siba bulungi weeraba.